alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange salaamu sobola kujerabira kubanga tuli mu kisiibo. However, siri musiraamu naye ate teŋŋaana kutoolebwa teguba musango. So mwenna abasiba mikwano balamusizaako banaye mukola ky'amannyo okusiiba. Si byangu nkimanya enjala eruma ennyonta eruma naye ku lwa Katonda okulwa Allah osiiba teyeyamala n'akola kinakugemulira ebirungi. Olunaku olwaleero nkyaddeko wano ku DsD Tours and Travel. Andina abakyala abalabika obulungi ennyo ate era nga bakolera wano eno. I think ba sales. Yes, sales ladies, but ba sales ladies, sales manage. Sales representative. Sales representative. Kale mikwano. So, omukumu agenda kubanga ababuuzaako ngenda kutandika nono ali ku mukono gwange ogwa ddyo ababuuzeeko abeeyanjulira amannya tuddeko ate ku mukyala ku mukono ogwa kkono naye ababuuzeeko tutandikira otumanye n'ensonga lwaki tuziwano nenga tubayabire ku Nyondo Media amanya Nyondo Rozet genda maaso wele ng'osubscribinga onyige n'akade kikuyambeko nti oteekayo ekintu kyonna ekipya obeere ofuna notifications era nga bulijjo wiki ku kamera kwali era ntambudde naye katandikirawo tusanyusa okulaba maama. Mujje baleko bannange nze bampita Sandra Isiga muteso yennyini pure yandi muteso pure okuva Soroti byewe sangina itesoka ekakiro lisiga jentese nga bute ngina Soroti chote abitegera kati ndi Sandra era nkola wano ku DsD Tours as a salesperson. Tukola bingi ebyatwazira mujja biwuliriza nga muganda wange yagenda otubuuza ebibuuzo. Mama oluganda ng'olukuba bulungi ani munange nasooka nenfumbirwako muganda era binjigiriza munange biwanvu munange omanye ebyobufumbo bya Uganda bwe bibeera mbobeerako awo nebigaana. Sandra obalenyebalire ddala mpozi maama waffe oba mukwano gwaffe ganda waffe yali ku mukono ogwa kkono naye katubuuzeeko. Balamusiza nnyo ab'emikwano amanya gange nze Nabulya Winnie ndi mukazi omuganda Vigutiyana. Soko otambulire mu ng'omuganda kanange awo nkuba emiggo naye nga mpitibwa Nabulya Winnie nga nsibuka Mitiyana zaalibwa Mitiyana. Mama gyali tata gyali? Mama gyali tata gyali bonna gye bali nkyeyanziriza Mukama. Alhamdulillah. Naye abaana ba DsD nga munyirira bannange DsD kyeyita tukola. Akasibo kane batwalaganya etya? Akaseera kano tetwalaganya bubi nnyo naye mpola mpola kuba ekisiibo naawe okimanyi wekibeera kiri so challenging birimu ups and downs bakasitoma be batiinisi be bangi ennyo okusinziira ebbanga eddala webibeera. Nga nzizeho katono akatandike naawe ojja otya Dubai? Kujja Dubai najja nenfuna kampani gye natandikiramu ebitagenda bulungi nenjivaamu nenyigirawo kampani endala nemala Katonda nansaasira ne applyinga wano ku DsD. Yo enawo enjawulo ku ndala zewali okoleramu? Ku ndala gye natandikirako ddala mbeera mulimba bwe ngamba nti yali nnungi. Tebyali birungi kuba si kye nali nzi. Kati bali bakola employment visa? Bali tebakolera so kyakwanguyira okuvaayo? Tekyali kyangu mu kuva Uganda okujja wajja otya? Wali omanyi omulimu gwogenda okukola gwaliwo already oba wajja ne agent wajja naani? Mu kujiva Uganda najja ne agent naye we natuuka wano ng'ate birala. Nga agent yakuyambako throughout? Yanyambako nanconnectinga ku bantu bankasuka eyo mu Abu Dhabi ate nvudde mu Abu Dhabi bantuteeyo ewalala byali biwanvu. Nkusooka ddala tebyali byangu naye kubeera kulemerako n'ogumya mutwe Rozet tebyali byangu sobola okukitegeera.
wow kasatu wakomekereza ko street oli wano ku DsD alhamdulillah so mula ata bela mulamu wawe ndimo kazi muganda so kakati gwe wajja otya waneno e Dubai kujja kukwali kutya era ekirowoozo wakijjawo kuva ku matata w'abaana novayo nojjeeno okay kale nze okujja Dubai nga bwe muwulidde nasooka nefumirwa muganda bintu tutakwatagana kati ebyagwawo tebyali bulungi singa wange n'angamba fulumako ebweru ogenda okufune kuki akaweweeyo tomanya oyinza okubeera nga oyo omusajja okola ki omwerabira kati nasookera Oman nakola emyaka namalako contract yange nze buli contract ngimalako nagendayo yali 2012 when nasookera ddala ogende ebweru yali 2012 nasookera Oman ekyanyangwira kubanga nali nkolera muganda wange kati nga senga wange yatwala yafumbirwa mu Arabu kati muganda wa baawe abaana muwalawe nyonyola bulungi kati nga wengambye senga wange sikutegedde bulungi so kunyonyolemu ko wali okolera muganda wo yes nga wengambye senga wange yafumbira mu Arabu sengawo yafumbira mu Arabu yes mu Omani mu Uganda bana abaraba bajje Uganda yes kati abaganda boyo bonna bali Omani kati baganda bawa senga wange yena yalina abaana kati oyo mwana we gwe nali nkolera kati bamuyita muganda kazini wange yes bali era muganda wange era yajjako wano naye bano tebakkiriza nti muganda wange kubanga ye mweru ddala yes nga newe mbagamba wano muganda wange tebamukkiriza bo beeru ddala wotyo because senga wange yafumbira mu Arabu kati abo bayita bakyotara ndowooza that is how kati wotyo bwe natandika nakolayo emyaka gyange gyali 2 nenvaayo neŋŋamba kataawo we nafunira ddala olwakasente kali kati ensasula ng'okusasula bulungi ensasula teyali nungi omanyi kati nga okolera muganda oluusi takusasula amanyi oli muganda oluusi nakusasulayo kwafunayo kubanga amanyi your sister ne kati omanyi nga wakatandika okukola ebintu bimanyi we bitambula ng'ofaayo okufunayo akasente ate nga wenagenda nali ngenze just kukola ki kwerabirako ebizibu ebye Uganda kati we naddayo awo twali ku airport awo nasanga kakwano kange netwekwasaganya yali abuuze nga tamanyi ennyonyi eya Uganda weeri nemula twali ku Addis Ababa nemulagirira netufuuka bamukwana awo netukyusagana amanamba kati ye n'akomawo Dubai n'angamba kati ng'okyali Uganda zinakomyewo daki Dubai waliwo omulimu wano boyagala jangu kola ki okole kati ogwo mulimu nenkola ki ne bangulira tiketi ne visa buli kimu nenzija era natandikira kwa Kadama natandikira mu Kadama naye kyanyamba nti yali family mukama yanyambye I was born lucky nasanga family yali yaba Egyptian family era nembakolera awo era mukazi yali mulungi ddala teyampisa bubi naye kale family nefunamu problems awo saamalako contract nakolayo like 8 months. It wasn't your problem, but it was their the problem. family, yeah, because when they have problems ne bayawukana omukazi naddayo Egypt kati nga sobola kubeera n'omusajja yekka kati nembagamba nze mundeke ngendewa nfune office yonna banfunire ki omulimu kati ate bwe nagenda mu office namalewo nakwezi waliwo omukazi yajja nga anoonya driver kati nemugamba manyi okuvuga ne sirina ki manyi kuvuga uli mukyala mukakale kali nze ni mukazi mwiya okubivuga nagira ku muganda wange yali anjigiriza yali anjigiriza ate ne taata wange yali avuganya taxis ezo kati yatwigirizanga nnyo maama yali akola nga agula nnyo taxis ezo n'abakola kati batwigirizanga tuli bato kati awo nayiga
kati oba mbaddewa kati awo n'ogamba nti bakolere ki bampe ofiisi kati ono omukazi n'ambuuza ekibuuzo nti lwaki family yayawukana. It was like interview. Kati nze nemugamba this is personal what matters. Era we yalaga nti I'm a trustworthy person n'antwalirawo. Kati yo ebya driver n'abikola ki Nanangamba, I want you to become my personal assistant. She's a famous woman. In fact, if you search for a woman called Sheikh Ahenda Al-Qasim Abdulaziz, yeah, she's a very famous woman. She's a sheikh and she's a big woman. Wow. Kati nentana kukolera omukazi oyo as a personal assistant. Mukama wantamuzaawo ne mukolera emyaka gyange ina. Gamba wallahi. Yakenda mirambirira. Ye nga mukolera era mukazi abadde mulungi antambuzizza ensi nange zentambuddemu. Era we natuka. Singa kimotambuddeko. Tunyazeko Turkey, nengendako Egypt, nengendako Bahrain, netugendako ne wow, Africa wali. Tutambudde nnyo. Ne kale takutwala mu Europe. Akuzako wano. Kyagwera lwaki sawo tukyamukolera? Namukolera nena nti kubanga she was engeri generally personal assistant we ngamanye ebyama bingi ng'atampa freedom nze ng'omuntu okwekola ki kwegaziyako like 24 hours olina okubeera ku ye. Kati bwe namukolera emyaka 4 ne mugamba namugamba nina abaana ate njagala nabo bajjeko kubanga bakuze emyaka 6 nga tebali nange. Ngendako nembeera Uganda for 1 month nenvaayo gamba omwana nakula talina taata talina maama kitakola makulu nenga njagala kufulumako wabweru nfuneko omulimu gwensobola okwepangisiza mu future abaana bange nabo nkole ki mbaleete. Kati shoze gudu wanangamba it's okay obanga ofunye ngebizibu ngagala komawo nze wende era pakusawa zino tunyumya tunyumya era n'abaana be banjagala nnyo era kati kwe kufuluma nenzija kati nze okubeera naye empadde nnyo okubeera nga ndi shosho n'abantu kati waliwo emikwano ate I don't know I'm so connected so much with Nigerians we batyo kati waliwo abo benali nkwasagala we tugenda mu conferences mu seminars ezo we mane twogera de tunyumanya abananyiza ngabo bali free we bakusanga ne bagamba hayi we kati we natandikira we nakomawo omu ne mugamba yalakola mu travel and tours ne mugamba nkomyewo Dubai ne simanyi wakutandikira nkoze no manyi sibadde na freedom okufuluma wabweru nentambula ngo omuntu sina kyemmanyi wabweru ne wakubadde maze emyaka 4 sina kyemmanyi kati nangamba naye tofaayo nandetera oboso owo mulabye ne tutandika okunyumyawo naye beesa batya abantu abo ono ye omusajja good era tetumuyita na boss basi tumuyita linnya lye like he's a free guy, he's always down to earth era yo muntu gosobola okukola bado osanga omunajiri omukakamu abera mukakamu ye mukakamu kyemanyiko bali emitima egiyamba bayamba mangu balumirwako mangu just bakati bakamu and they take long to understand osanga omukakamu gategeera abategeera nedda abantu bano fa batwala obubi naye bana abantu bategeera nze kuba emabegako gye natandikirayo n'olugendo lwange be bantuusizza wano Abanigeria. Olufumbirwako n'omu? Sifumbirwangako n'omu kubanga amazima nga sagala kulimba Abannayuganda nga nakajja muno mu Dubai my dear Omunayuganda yachunya n'ekyawo Omunayuganda Omunayuganda nze Rozet nga sikulimba Omunayuganda yatukasukirako ebintu ebweru out of the blue cause nali nkola nga nina company gye nkolera naye nga nkola data entry nagenda kumakya ngenda ku mulimu nenkomawo yali mwami mukulu munene twamutuma na kanyama mulaye simanyi kye baali balina nono Omunayuganda yali atuleese okubeerawo out of the blue kumudde ku mulimu twasanga bintu nga biri awo nga bitadde bweru kiro nentuula ku kkubo nenkaaba Omunayigeriya najja nambuuza kiki nemunyonyola nangamba tofaayo jangu nze ngenda kufunira obeere wano ogira obeerawoko nga nange bwendaba wenkolaki wentambula nengamba kale nanfunira ew'okubeera naye n'abeera ewuwe naye nga buli kimu ng'omukulu yanamugamba Prince siina kino nakuwa Prince neetaaga kino nakuwa
naye ng'Abannayuganda subhanallah simanyi lwaki by the way buli muntu bosinkana ebiseera ebisinga they appreciating Nigerians so much, they understanding people like seriously. Ate kuba Abanigeria kugambirawo gwanze yangamba nina girlfriend naye oli mukwano gwange kwa nali munnyonnyodde nangamba kale it's okay teyangamba kuti yakera ko kumacha ngambe nti nkwagala mba muwayiriza katonda mu just yakuyamba akunyamba kubanzikira nalina ensawo emu neya kale almost alinga muganda wange kuba olugendo luno lwonna tulutambudde ffenna ng'ebintu byonna biri awo biri scattered nakwata ddira muzi byali bibiri nangamba genda ogule keesi ye keesi gye nasooka ogula wano mu Dubai Nigeria nengamba pangamu ebintu byammwe bibeere ki wamu naye nga obiterese eri nagamba Omunauganda kizibu kikukolera mpozi ng'omaze kugwa ku ddongo Omunigeria tangamba nti gwawo nkuwe kino nimbye bamulimba nga wemugamba nti njagala kino Prince yalinga avuga taxi ba RTA nga newekuba mugamba nti njagala kino neoba olimba nobeera wano n'omukubira Prince ndeetera eddagala kino kinnuma alireeta akugamba kyekikuluma nti nakwakomodatinga nakuwa n'obuyambi takukwanya takusibese ndewera kusasula accommodation oba wosula naye ng'Omunauganda yakusudde wabweru. Those are the true colors of Ugandans. Yes. Nenti Omunauganda nze okuddamu okubeera n'Abannayuganda nakatandika okuddamu okubeera nabo ndowooza emyezi ng'etaano mabega naye ng'Omunauganda jjukira mu kusooka ye yampambako passport ogwo ne tuyiba nawo ne bigwera ku murakubaati. Omunauganda yakukasusa ebweru. Omunauganda tusobola mugamba Omunauganda nti bannaye empaayo ttenda ajja kugamba ogeeta zimpa ddi zisasula ddi ebyo Omunauganda wakiri ng'ozigwirawo eddongo naye nga baba Nigeria bo tukola nabo era be bantu abali so understanding ate bo bali straight akugambirawo so even these companies under Nigerians era bakugambirawo kino sikyagala straight there and then teyekweka talinga ffe Omunauganda akuddako eno emabega tayogera tali straight forward ali awo nze ate Abanigeria mbayigiddemu nnyo kozi nze omuntu akugamba Sandra kino sikyagala there and then oba nyigira oba osanyuka wela naye nga nkugambye naye luli osooka n'otiitira n'okaaba. Sandra abadde agamba si bonna omanyi waliwo abalungi waliwo n'ababi n'Abanigeria waliwo abalungi waliwo ababi nze Abanauganda mbalabe abalungi ddala nakubeererawo ddala kati waliwo olunaku kankuweko story waliwo nava nga ngenda waka metro yange nebeera nga teri kwegwako sente kyokka endese awo ku stadium kati ezintuuse waka nga sirina naye nasaba neŋŋamba kati ntandikirawo okusabiriza abantu ndimapamu ki metro naye Munauganda munange nandaba nambuuzaako naŋŋamba sister olinga ali stranded ki ekikusumbuwa ne mugamba nedda metro kadi yange ekoze eki eweddeko kati ndi kunoonya engeri gyenkola ki gyensobola okutuuka ewaka omukazi naŋŋamba mbimanyi ŋŋamba kanakawala bambikanyambirawo saamusaba samugamba mpa kintu kyonna ye yandabirawo naŋŋamba nze embeera ya Dubai ngimanyi nsobeera naŋŋamba nine 20 darahamu zange era mbadde ngenda gula wali ka mmere kalo eggulo ne kankweko 10 darahamu ogenda okola eki nze Winnie tendaba kubafunamu ye mukisa Munauganda akutwalaganya atya si bubi kuba nze muntu ali so outspoken nga wondaba nti akugamba kino sikyagala omwana nange kino sikyagala then nemukimaliraawo kakati tugende ku waneeno meetings the Nigerian guy nomugamba this and this and this and this yakomekeza nga kulesi waneeno ku DsD kale ye yandeeta wano kubanga nasooka twali tukola tunoonya emirimu nga tukola interview nali nakamaleko oba zaali weeks nga 3 nga kale waliwo emirimu gyengezagezaako awo naye nga njagala mulimu gwensobola okubeera nga nkola ki nfuna enyumba nga nenteeta abaana bange that was my target nga nzize wano si kubeera nga nyingira ate ku bed space ntandika okukola bino nga nedda I want a job nga nsobola okusika abaana bange bajje babeereko Dubai nange balabe ku ki bulamu bwa Dubai naye omusajja atuyambeereddewo nandeeta wano ate Mukama nanyamba ne bosi wange nanjagala kati I learned a lot from him
n'abaana be we abalesa ngiziza nga waleeta essomero webbeeyi nga weeriwe ebityo ebintu ng'ebityo kati njiga kuye kati wootyo munange wenakola ki wafuna omulimu wano wano omazeewo kabbanga kanene ddala naye nze okubulira mazima nze saasoma nnyo nze nasoma nakoma kyamukaaga n'ekyomukaaga saamalawo kubanga wenafunira olubuto lwa muwala wange. A lot. Seriously? Yes. Where did you learn it from? English, because home we speak mostly English and we speak Kiswahili. Those are the language which are outspoken at home. So Luganda, I learned it, as I told you, from my ex. That's how I learned. English is speaking. Primary 6. Yeah, I learned English from home. And how much you are like working in such offices, of course you're meeting different people. Yeah, that's what I'm telling you, that it's actually like I'm blessed. Because actually if I tell you the job I was working, it wasn't fitting with me. But I just got it from nowhere. This job, I never learned computer. But from nowhere, I learned everything and I know everything. That's how God created me. I think I'm just born lucky. I always tell God I'm grateful for what you made me be. And when you appreciate it to God, that's how things do really move with you smoothly. And so, also being hardworking, and secondly, always pushing into your motivation. Nze wenaja, I don't. Nze sinyoma mirimu. Anything that comes across? I take it, yeah. Even when I'm talking to my client, that's what I tell them. Because when I'm talking to them and they ask you, how am I going to get a job? I tell them I don't give jobs. Naye nze nsobola okuwa omuntu agenda okukola ki? Okuwa omulimu. Naye ojja wano ng'olina expectations. You have your high expectation. When I reach to Dubai, I'm going to earn 2 million. I'm going to get this house in 1 month. I'm going to you will not. Not even having a job. Yeah, exactly. That's why most children are suffering out there, because they reach here, they get a job in the next day and they reject it. Kubanga board they came with the target. You're breaking the first choice. I mean the first chance. Yes, it's difficult for others. Say a chance comes. And especially when the agent, you give a person an agent, not rejecting at the first job, not rejecting at the second time. They give, because there are a lot of people in the line, so they will not be on one person. That is it. And then the end you will say agent here and there. So let us go on visas right now. Okay. So but visas. Mukola visas za chikachi na chikachi. Tukola 90 days visa, tukola ne 30 days arrival visa, ne tukola ne visa change. Visa change beba na abali Dubai, kati nga visa eri kumpi kugwako. Kati tukola 90 days visa change, ne tukola ne partnership visa. Eyo abananjira basinga dalokole. A partnership is 3 years. Partnership eberamu abantu ngabandi. Partnership eyo tebera kwa abantu ne osobola okugikozesa n'oteeka mu family yo wansi wako. Partnership is actually, in other way you can call it investment visa. Okay. Yeah, because for it you can use it to open a business. And how many people are allowed to be under that visa? It doesn't matter as long as it is your family. It's you, wife and the children. Or you have 100 children, you can put them under you. Are you serious? Yes. It's very expensive when you guys sent it. No, the first person, the head pays the full amount, but the rest of the family pays the half of the amount. Okay. Yeah, that's what we do. I tell you, it's not like you pay it all at once, no. Osasula katini sente zo nyingi. Okay. So tukyali ku DsD, Nyondo Rozet, Nyondo Media, nina abakiraba nga babiri ba sales representatives. Naye beda chigide langa so na danger gande naye nga kitambula bulungi nnyo abakyala bali so hard working. Tuliko n'omukyala wa Sandra ku mukono gwange ogwa radio, and then Winnie ku mukono gwange gwa kono nga tuli ku DsD wane eno union. So muntu ngobadde gabe kumulagirira akafuka neno bogenda kumulagirira otya. Tuli ku Dubai, otuuka ku union, exit otwala exit tutotwala one. Kubanga otwala wano ojagenda tewali. N'otwala exit. Tumanyi day to day. No day to day. Tuli mabega wa day to day. Noyingira ekizimbe kye bayita Nasa building. Kati ekizimbe kino ojja ku floor 1. Era room yaffe eri 108. 108. Yeah, 108. Nasa building. Omwaliro ogusooka. Room number 108. So mumwena abali mwala kola visa change, mwala kola visa oli Uganda, oli munsi yonna wajobero Uganda kola visa. Of course, these are the people here doing the right things. Nga bagezako banyonyola tushagenda na maso nga chaine Sandra. So kugundi ezo visa onyonyodeko ya partnership, and then ate family visa yeberecha. Family visa yegwa ku partnership.
egwa ku partnership egwa ku employment kubanga yenga wekugambide wagulu walente yo partnership osobola oyingizaamu famire yo wansi waako nate wobanga oyagadde okuyingizaamu nga relative yo nga muganda oba senga oba awo kijja kuba kizito awo oba olina producinga more requirements okubeera nga oyingizaamu omuntu mulala naye obanga yo family yo blood children and wife awo it's very easy era tukusalirako ddala beeyi ntono so kucha visas ndoza tusobola okumakaawo bibeera bingi nnyo bikwatana ku visas omuntu yena batategedde bulungi nnyo ng'otera okubuuza osobola ogenda mu comment section obeera ng'otekayo question yo bulambalanga oba nga tokuddamu enamba egenda kubeerako n'enamba ya DsD egenda kubeerako wansi awo for more inquiries oba osobola okujja ne babuuza anything just feel free naye okuba nga bakuddamu oba naffe kennyini nga tuvudde ku visas twagala tugere nate ku air ticket hotel booking and sobola tugere ku air ticket I mean it is that is under 2 hours. That is 2 hours and travel. Bonna babeera baagala okutambula waliwo tickets ku miwendo emitini. Tickets zino abasinga kyembadde njagala bagamba basinga ku baclients baffe betulina banaye tiketi zino sifa abasala emiwendo abantu mulina okimanya tiketi zino sifa abaziteekako specifically nti nkuwadde price weight nedda tiketi zino zijja ziyina emiwendo okuviira ddala eri muki mu system government katutwale nti government salawo bannange DsD musajja ko kugulidde tiketi sente nyingi government mulimu kubagaininga tiketi muli kubagaininga sifa bagisetinga nga webeera eri bwe tugikuwa nti yino nitugikuwa abagalira bagala one way waliwo ababeera bagala one way naye zibeera ku prices zaazo n'ababeera bagala two way naye ebeera ku price yaayo kati siyinza kugamba mwana kati omwana ayinza okugamba banaye nze ndi Uganda njagala kujja naye tiketi yange njagala ogisaleko banaye ngisaleko ntya omuweereza emiwendo n'akugamba bannange gisaleko n'omugamba bannange onsedde sisobola kusalako kubanga kuviira ddala nkyeyanzira mukama nti kuviira ddala nalinga nkola reservation kuviira ddala eka kuba nze nakola tours and travel naye nga natandikira muwuwa nga ndi Uganda kati ab'emikwano ekyo ndowooza nkinyonyodde ne kitegeera bulungi then tubeera ne tours olinagamba njagala onskedulingire olugendo lwange njagala kujja Dubai nambule mu bifo ebyenjawulo oyinza kinkolera otya yes tuyinza okuyambako ne tukufunira ebifo ebyo simanyi different places nabira nga alambulako kati package njagala tunyonyolemuko package webeereeyo nti omuntu addagala kujja kulambula biki ebitambulirwamu mu ebintu ebyo oba mumuwa visa sibwe kiri ya ticket sibwe kiri of course the people to book for the person the hotel n'okumutambuza mu bifo ebyenjawulo that is the package okulyako omuntu okubeera ku mmwe oba yeyeeriisa okulyako omuntu waliwo omuntu akugamba nti bannange nze sente zennina ziri bwe ziti nja kukola ki nja kweriisa mulimu oli akugamba nti byonna mbyagala nga bikola ki nga biri okwo kiringa nti newobeera obukinga tiketi eno waliwo tiketi ejjanga egamba tekuli byakulya kitegeera nga teriiko n'omugamba bannaye tiketi eno teriiko ki byakulya nakugamba nze nteeraayo ze sente zenkola ki zennina n'omugamba kale ne mbaamu eri nga tiketi ng'oli agambye wabula nteekeraako amazzi n'akokulya akalayisirayisi bw'obeera obukinga tiketi zino zibeerako wansi waliwo flights ezimu nga zo emmere tebeerako ng'olina sooka kukubayo n'obagamba bannange bukinze tiketi eno naye njagala mumuteereko ki kyokulya especially kiri nnyo mu fly Dubai oli ayinza n'okuwala balagamba bannayinza ompote tiketi naye nga ddala wamunnyonnyodde kyekiringa ne kiro zino bannaye sifa abazitegeka nti woni Rozet ngenda muwakira 5 Sandra mbwe kiro emu kale fine twins okuzongera kutugulira tubeera kugulira ne bakwongerako kilo zezo naye specifically sifa abazisetinga ebbeeyi nebanga yeyongerako kuba buli wooteekeramu baggage kilos bazikola ki egenda yeyongera kati oli nakugamba bannaye mwanzibye bannange bamikwano ekya tiketi siffe abazisala
onyonyode bulungi ekintu kyonna ngembadde sometimes. However, okay, so kati hotels zineeno zikufunira abantu. Hotels kizo musinga okufunira abantu oba kijja kitya nti sente omuntu zonna zabeera asasudde asobola okwesalirawo nagamba nti muteeke 5-star hotel, muteeke this hotel. Nedda buli hotel erina prices zaayo. Ngabula nti ebika tulina Africana, tulina Serena, tulina Chichi, so buli gundi ebeerako price yayo. It depends the money you pay. Na wawo oyagala okubeera kati oba olira oyagala kubeera mu Atlantis, fine. Ojjako ensawo ye erina okubeera ezitowa. Waliwo ababeera bagala okubeera ku Fountain View. Waliwo ababeera bagamba nti nze bannayi kuba ne wano waliwo Sheraton by the way. Naye nga abasinga aba clients bendaba wali baagala nnyo baagala nnyo njagala kubeera mu Atlantis. Simanyi kiri mu Atlantis ekyo abaana kye balabayo. Naye nga services zaabwe by the way nnungi. Kati kiringa landmark. Kati omuntu agenda mu landmark wano teyenkana n'omuntu aliwa mu Atlantis. Hayati tezenkana. Okay. So neyanza nnyo mikwano balinyo mubadde ddala. Kansubidde gwe abadde awuliriza obalaba onyonyose bulungi nnyo era nkiddemu nti oba onawo otanyonyose bambi teeka question yo awo mu comment section oba ku namba eyange oba ku namba ya DsD tujja kuba nga tukuddamu questions zo. Kakati nga tugenda kumaliriza kuba ndaba tetulina kyamaanyi kya nnyo ebisigadde banaba nga batubuza oba nekyano nokuddamu kubakyalirako temutugoba tuti. You are always welcome oluggi okole twaniriza buli omu. Okay mukwano. So ambale support mentioning your services DsD zekola zonna. Okay. Tulina kye tuyita tours yaba abantu abazije wano okukyalira Dubai oba baze ku vacation balese family yawe okukyalako Dubai oba baze kola birthday yawe tours wano nga baagala company egenda obayamba kubalagirira we balaga hotel gye bagenda okusula ebifo egenda okukyalira. That's what we call tours. Tulina nekiyita visa change eyo it's in country. Ababali wano kati wagala kukyusa visa yo bagala kukyusa myezi 3 gye tuyita visa change for 90 days visa change. Netubera ne employment waliwo bagala okuva ku myezi 3 bayingire kuki employment ne ID. Netubera ne partnership visa ya myaka emeka 3. Tulina ne gye family visa. Netubera ne tuyita husband visa. Eyo husband okati obanga mulina certificate nga mwafumuligana nga omusajja alina ID already naye nga agala kuteeka koki mukazi we wasiwo awo nga temulina abaana netuta husband visa. Netubeera ne company registration eyegwa kiri kyempise partner visa. Kubanga partner visa is investment visa. Yagala gulawo company yo otandika okukola company yo eyo okusobola okuregistaringa company yo n'ofuna license. Netubera ne local sponsorship. Local sponsorship yeno kati nga bana Abarabu oba company balina company nga balina bagala kukolera abakozi bawe visas eje mitalo banga babera ba sponsoring aba employment za employees zaabwe. Okay. Rozet nekilala kyembadde njagala omutangaza basically abantu abagamba family visa eyo comprising nnyo ng'omuntu mwina amanya aga flowing ddala amanya g'ekika tugayita amanya g'ekika. Amanya g'ekika nti wabanga taata tugeze kaŋŋambe nti taata yise Nabulya naffe abaana tulina okugoberera nga tuyinako erinnya eryo ne mubanga muyina erinnya eryo nga diflowingira mu line y'emu tojja kujja nti nze Nabulya oliye Isiga nga bwe kiri e Uganda by the way. Kino ekintu visa eyo bannange abane Uganda abajagalira ddala making sure nti abagala okubeera under family visa mubeere nga amanya gammwe gaflowinga mu same line nti taata wabeera zizinga n'abaana babeere zizinga bonna boyagala oteekamu. Omwana yakola dda visa passport kale nze taata yenze Nyondo abaana bange bagundi jjuka balina bazi passports already tubona kikola tutyo baana bankubateekako eno gundi ate odamanya ga passport malala nnyo. Ekintu ekyo abaana bano okubeera nga passport gano manya malala subira omuzadde asobola ogenda mu immigration ne bakitereeza amanya gali ne gatuulako ne gabeerako tojja kujjako wembeera nga mulina amanya like gawukana
tegali mu same lineage kitegeeza bana abantu balabika tebakola ki tebakuliiko practically. Kateezekaawo kati ekyo kyabadde ayogerako waliwo engeri gye tukolamu endala kati kubanga kati waliwo ffe abaana abateeso tetukozesa amannya g'abazadde kati ate ng'olina famire yo tosobola gikyusizaawo so we do wabanga ogenda kukola family visa oyo omusajja alina osooka okubeera ng'alina ID already kati ng'oproducinga kye bayita marriage certificate y'omukazi wo no producing also birth certificate ez'abaana bo kati ezo birth certificate tuziteekayo ne marriage certificate yonna tukola ki tugiteekayo kyensonga kingambye nti it only needs you and your family and the children kati wooleeta ate kojaawo sengawo sistawo awo bajja osobola naye bajja kusaba bank statement kubanga baagala okulaba nti olina osobola okulabirira n'abantu abatali kati olina okuproducinga bank statement ate ekiraga nti osobola okulabirira abantu omanyi oyimiridde ndowooza kantaleke nawe Sandra nga tumaliriza of course era nkiddamu nti oba waliwo kosigaddemu akabuzeemu awo jjamu mu comment section oba ku namba ziyiteko ojja kubanga oyambibwa mu ngeri emu oba endala so nga ndi naawe mukwano saba osibula oyakola bali ku Nyondo Media osomyeyo n'abantu ng'omu 2-3 abakubendewo mu bulamu bwo tukiwunzike tuddeko ne mwana muwala ali ku sayidi yeeno tube nga tugalawo kikyo yonna ku lulwaleero kale bana mwebale bamu kubeera naffe nebaza naddala nyakwebaza Nyondo Rozet okukkiriza okujja wano kubanga munange nakisanyukidde era ne office yonna ekimanyi nakiyimbye office yonna newaka yonna yasuze ekiro ayimba era muganda wange namubeerende ddala nga ndi mubi ndoze nakusumbye n'amasimu iye nga mugamba nange mukubireko ajja nakoze akalango sagala nkiye so omuntu gesobola ddala okusiimira webali ddala okujja wano kino kyonkoledde ddala webaliza ddala simanyi kyengenda okukola okulaga nti ndi musanyufu naye manya nerero naze ku mulimu oleeti nga nebaseleeti nga era webalire ddala ate njaga kwebaza namwe abatulaba webala otuwuliriza era nsaba munange byonna bye muwuliriza naffe mutwagire ffe abannayuganda bannammwe tuli wano naffe tuyiya era naffe tujja bayamba muleme kugwa ku mikono gy'abo abagenda okubalyako ssente ebwere kubanga ofisi yaffe tuli genuine tuli registered era nawe nagambyeko waggulu wali tuyinza obutagaba miliyoni tubayamba n'okufuna ki n'otajja wano ne bakolera visa ne bakolera tiketi n'otuuka nga tolinawo okola ki otandikira naye era ffe tukuyambako ne tulaba ntutandise okukola ne tumanyira ddala nti client yaffe akola ebyo tukolera ddala because tumanyi nti this is my responsibility nze omuntu onoomulesa saagala muleka akole ki abonebone because ffena tumanyi how Dubai is era njagala kubeebaliza ddala namagamba ddala mututuukeko era we mututuukako leero zajja kwogera tukyalira buli kaseera nekyanjaga kwebaza muganda wange Ibra eyankonekitinze ku Rozet is my good brother era abaddewo muntu gwensanganya naye Nyondo Media Charity of course mwali yatubeera naye omanyi teyatugambangako namala okulaba vidiyo ye ku TikTok nenkulaba shifa nengamba ddala muganda wange mbadde naye emyaka n'emyaka natanga omanyi is a person who is so like talaganya ebintu nti ali wano ebintu bye oyinza omulabaawo ng'omuntu kugamba atalina future naye nga ye byakola tosobola tabagamba ogenda okulabulaba nga akasuddewo so that is the kind of a brother I have and I really admire his attitude era njagala mwebaliza ddala njagala okutumira abaana bange banange mamesinga nnyo we nawe bali Rozet talinayo aliko kati ndi single ate empete eyo
decoration era tekuli mu ngalo ya nenze ndi single bananga I'm searching kyogererawo I'm searching hard working lady I'm searching upstairs strong ne siri mpakuka kale nze I'm single ate mbadde single for baddeko mukwano n'omunagana kale sagala kulimba naye mbadde single for almost 8 years kubonakala ne tata w'abaana bange ye waali twawulaganya kukwataganya n'abaana era abaana bajja kujeni bagenda kujali tunokubanga ye katali na family ye nazaala n'abaana balala so we still communicate because we still have something between that is chiri wakati yao so we cannot break that connection until we die twakiteekawo tusobola kigaana naye mutumira ona walo bagasobola kiraga ne mukazi we mutumira okulabira abaana bange wesiri naye mutumira abaana webala okulabira abaana bange bali bulungi bali ku holidays kati mawulidde mukama mwebalizanya ambeereddewo nze banange sisobola kulima nti mbonyebonye n'okubonyabonya kwembonyebonyemu sitwala nti kubonaabona because every hardship gives us a step forward. Buli we tuyita mu bizibu kitubikula amaaso omwana wa P6 English is speaking. So I will never say that I suffer. No, for me, if I have a hardship, I know this is a training for me to go to another big step. So I'm grateful to God. He has been there for me. He has given me ability. He has given me wisdom to learn things quicker, because He has always put me in a position where I don't fit in. But then nkingira ekyo katonda. Nebaza namwe abali kusiiba banange mwebale kusiiba dali musiraamu era family yange abana basiraamu era ngawulira Ibrahim fena wa Ibrahim musiraamu kyo banga mutuli musiraamu so oli mu kale nze nakyuka mu P7 nakyusa n'erinnya lyange mu P7 nalizuura nakyusa erinnya mu P7 awo kale to be honest natandika okubeera independent when I was 13 years old. Natandika okubeera kati nze nafuna sponsorship unagenda mu orphanage nga I was 12 years nagenda mu orphanage katawo esomero gye nayingiramu yali nagamba nakoma senior 6 abana kote mobi nakoma senior wedda kwazo no senior 6 omuntu wa senior 6 naba yasoma ola nebuza this outstanding lady nakoma primary 6 no senior 6 ola newonya senior 6 awo wasoma sikamba senior 6 kubanga saagituulamu nasoma natuuka senior 6 tamu esembayo nga bamuliyimbiye nga mulidde obunyuma no nakoma senior 6 nakolako senior 6 nekolako obusomesa for 3 years. I did teaching after I branched from senior 6 nengenda nekutandika obusomesa nakolako kosi y'obusomesa naye era awo era nafunira obuto lwa mutabani wange buli wamu ngagwera nebigwera awo nakugambye abata kubulanko obulambu era omukamera abongedde bwebwo banange babale kutuleeta wano kubanga mpulidde ne Sandra ebimu negamba naye muyimba oyo patana ni crime banange abagala balungi tweyanziza nnyo tuwuliriza ne mutuwama tugamwe ne mutuwuliza Rozet twebale kujja anange siimira banayinza okusooka okutuukira ddala mu kamera omwami oyo bali bamuyita oba yana some platform zita luwasi nga beeseera ebyo nga njagala funa passport yange naye banaye ba agenti mubeere nga muli honest n'abaana nga mutwala sente z'abaana banaye mubeere nga ab'amazima. Sente zino abamu temumanyi baana bano gye bajje sente zino oli avudde Uganda asitutte ekintu kyakisinze abamu n'agamba bannange nze kino nkiwadde kangende nkole tujja wano okukola nga tuze kolera famire zaffe
naye omwana natuuka eno n'omuyisa mu bintu ebyenjawulo ovudde Uganda omugambye kirala atuuse wano kirala mu kifo ate omubeererewo naye ate ne muba nga mugenze mu birala. So bannayuganda bannange nze sijja kulimba kuviira ddala Uganda. Nze agent yasooka n'aŋŋamba manyi ogenda okola omulimu bagenda kuwa 25,000 olwo nga ndiko nnyo bakazini bange jangu konse kale nenzija Uganda twasooka kuyiriba no ne bigendamu ne ba CID tutuusa ate neno kuyiriba twawera tukeno ne bampagayi bantutte mu lane guy naye antunze jantunda sibitegeera ne ngambirawo muwala because I'm so open ambamirawo no munnange sigenda kukolera kyenjagala nkola ki kimanyi nambuuza wasasula ne mwanzi neteekamu tiketi ne neteekamu visa buli kimu nangamba provide the receipts nenzimwa olwo nga bansaziza bantutte ku board endala simanya guwisi simanya uwa nga sitegeera nayo naye ba agent bannaye mbeere bamazima wagayina mugamba ne mugamba mumanyi bantutte naye gye muntwala simanyiyo omwalabu mweyanza kuba bambi yali musajja wa mazima yaŋŋamba omanyi bw'obanga bino byojjiridde nga si kyoyagala kuwadde omwezi gumu ogenda okole ki onoonye kyoyagala olwo nga tuliko bino ebisaawa bya korona olwo balina okunzizaayo gye banzije basooke bakijjeko nga kyokya Rozet sijja kwerabya kisaawa ekyo kuba yenkovu eno gyendabirako twakyajingira okwo ng'okyajinga direct omukono gubeera kuli tekivaako nga bikuba alamu nga tulinga basibe omwaleidi eyo Nauganda nga te bo ba agent ne ba agent balina obukuku bwabwe nga baagala sente zino nze ababeera akola ki abategeera ne bagamba nedda ne mwa mumanyi oli Munnayuganda munnange awula Vincent yonna gy'oli nkutumidde kubanga yaŋŋamba ekigambo namugamba Vincent mpa passport yange ngende naŋŋamba ndaba amagezi go gali mu magulu go saategeera kye yali ategeeza yani Vincent mukwano bade sabonye mukwano otunywera akagamba magulu ge yaŋŋamba amagezi go gali mu magulu go nemwa amagezi gange gali mu magulu gange baganga amagezi gange gali mu magulu gange kati amagulu gange agenda kunkulembera gye nnino genda era sinja kwerabira olunaku olwo bwenkeera yali nga basiraamu batandika Ramadan nakwata bulungi ensawo yange ne mugamba ntudde wano olwo nga bankola dda cancellation bagenze mu system bankoze cancellation bangambye ekkiriza bakutunde butunzi buli omu gy'ayagala kubaga yali mu office ya tadbir ne mugamba batadbir ne mugamba efiga tekola simanya efiga tezikola so guy naganira passport mugamba Vincent since amagezi gange gali mu magulu gange kagankulembere nenjimulekera nentambula lane eyo siina bus card simanyi basi jedda nentambula ne bannange baali babiri nentambula eddungu kiro siina passport siina sente siina kyenina ogifuna otya nenkasimba mala kuba ti be bagimpa ku poliisi twayiriba ne tujja mu ddungu muno we twasangira Abanigeria bambeereddewo banyambye Abanayuganda abamu ono akugambye kuba waliwo yaŋŋamba omanyi nguza ID yo nenkwata sente nenzimuwa balozimuwa olowooza ID nabeera nayo naŋŋamba wenfunanga obuzibu ng'ogimpanga ngenda mu ddwaliro nga nkola biki nkonze it's okay nja gikubanga okole byokola ki we nagimuwa olwo nga nfunye Just Mop kampani ya Just Mop nga nsasudde dirhams 600 bansuubiza 28,000 naye nga mu Just Mop bakutwala n'olongoosa apartment namba ne bakuwa tteri nengamba mukama kaŋume era esaati zange eziri eka abasatu natera nnyo bagamba zino esaati ze zantuusa wano neganfuna tteno otereka kyokka eka bayataaga sente balowooza okola ki passport siina kinjogerako gaŋuma nenga tujja beerawo anayi Grace nkwagala nnyo kuba tuyiribye Grace mukwano wayi namusanga Busanzi naye bamuleeta mu that process twesanga awo ali Shelja kuba gye tubeera bajabe gye tubeera Shelja kuba kuviira ddala bukyanga tujja mu Dubai muno tubeera Shelja era gye tuva ne tujja okukola kati awo notuukawo otya wano ku DsD okutuukawo natuukawo Rasan Royal
wa mukwano gwange nnyo tubeera naye nembagamba mmanyi olwo maze resigninga gye mbadde nkola mu Malahide because Malahide twali tukola shipping nkola data entry otewola katonda wasaasira abantu betolina bikwogerako ovudde mu kisiimuula kubanga namala simuula nnyumba nengamba omukazi nengamba omukyala nemugamba Madam Edna olina bomanyi abalina emirimu gya data entry nkoyo okolera 10 dirham ate nga tozikola buli lunaku lumunalum teniyongo otambuzawo bigere nga bajja ne bakupiikinga bajja ne bakupiikinga ne bakutwala banange neyanza nnyo mukulu Vincent yonna gy'oli banayo olwakagamba ako kuba banteekako nnyo ofuuse malaaya muwezo programs oluwaasi banjogeredde bingi naye nali mugumu mami wange nkwagala nnyo mukyala Benedict Senkungu kuba mami yaŋŋamba ekintu kimu byonna bye boogedde mbiwulidde era byali ku media bwebiti naŋŋamba ekirungi mmanyi omwana gwe nnina ekyo tekisoboka mami nkwagala nnyo banayi jjajja wange jjajja yensonga kuba yaŋŋambanga guma omukazi aguma jjajjange nkwagala nnyo mukyala Mwanga Francis nkutumidde kuba ye oyo ye yeyankuza jjajja yo nentumirako bawala bange banaye mbaagala nnyo nentumirako banaye Rozet we bali kujja nange nsiimye mbali kukkiriza kugitulamu oluusi nange ngenda nengityaka bigitulamu obwomu naye olwaba mwenamwe mwewadde ate nga mbadde comfortable nemugitunulamu kimaliriza babiri nze wanaye bino nali nabikyawa goge mazima naye nkola Nyondo kantuulewo kubanga kyampisa bubi ku programu eyo naye okita kubanga abasinga babeera tebakumanyi ye tamanyi kituufu kibeera kye ku ground abasinga tebamanya na bintu bino gye byaggweera naye banayiwe mbanga mujajinga abantu soko owulirizenga bamanyi kyojajinga bannayuganda tulina nnyo okujajinga omuntu ate nera ngamba abaana nti bw'ojjanga wano e Dubai nolabanga agent akwefuulidde bannange toba temugenda ku makubo amakubo tegaliimu value kubanga nze omwami oyo ku programu eyo yayogera ekyo kyangamba amagezi gange gali mu magulu yali ategeeza nti ngenda nkola obwamalaaya ku kkubo kuba yaddamu n'akyogera ku programu eyo nga bamukubidde wekitegeera naŋŋamba ngenda kukola obwamalaaya ne mugamba nkubuulire nze nina ekintu kimu jjajja yakulanga ŋŋamba omuntu agambanga ekintu nga si kituufu prove that person wrong kyekimu ne bosi wange wano we yali ampa omulimu yaŋŋamba ogenda kukola sales ye Mr. Happiness yaŋŋamba ozize okukola wano nti ye kozi najjanga customer service kozi department gyenali njagala naŋŋamba ogenda kukola ne sales naye njagala onkolere sales nemugamba mwezi gwe mugenda kukolera sales ko ye prove me wrong nemugamba I will prove you wrong nemuprovinga netukuba beti naye nga mwenna abagala basanyukidde okutuwuliriza mwebale tuwuliriza mwebale twagala tubaniriza wano buli omu tumwaniriza wano ku DsD tuliwo bagaba obawaabye mwetaaga services zammwe zonna weeziri. We are so welcoming and so loving. Welcome everyone. Thank you so much. Bana Rozet. Na gwenjagala okwebaza wesimwebaze nja kuba nyo era ntudda neŋŋamba Sandra kyokoze tekiriyo nakwebaza muganda wange Akim kuva wenalinnya Dubai yambeereddewo kunsuza tubeera ffena Akim nze ne Ibra tubeera wamu tusula wamu Akim oyo atubeeredde atulabiridde tuli bantu ng'abataano yatulabira yatuliisa yatufumbira gamba is a brother you can ever ask for ambeereddewo era newenkomawo leeti nga baluddewo okufumba ayombesa abantu lwate mufumbye mangu Sandra yakoye like he's a sweet brother you can ever ask for. So I really want to thank you Akim ne mukazi we bambi
mukazi wakumba wakoera nkowa nena yakowa nera atuka nayingira na mufumiro na kufumira ki nakamere. So I really bless that family. Other people we need to stay with. Mukama nyame nkole nnyo nkuwe kirabo kye wansaba okifune ekyo kyongenda kikuwa nenge by the way once again akimoyo patana antuza nangamba wini. So kambuza mwababiri mubera ku kizibe kyekimu mubera wamu actually between us one flat, but different rooms. But this one, same room, then I came. Rozet nkubulire kyenyinza ogamba abaana ekirala mu kuvumirira owangula ate Abannayuganda abazze lekera okwetuulako teri agenda kuyamba wataliyo gamba zimutuula n'ogamba taliyo nina kulwana abaana banze actually nina abaana bwe nabeera ennyo kukubo natunulira nze bwe mba njogera nnyo n'abaana mbagamba nze nga saagenda kukubo nga natoba mubeere ne passion eyagala okukola mubeere nga muyina ensonga lwaki temubeerawo nga temuyina nsonga abaana abamu agamba nze najja mu Dubai kucapala that life. Bye bye. I'm going to ask boss one some questions. Okay. Tugenda ko wa boss tumubuza ko a few questions like 1 to 2 minutes. So yeah, kuja mubera ko tumuva ko tunakubasimula. Bang. Let me hope I'm with the right person, Mr. Freeborn Happiness. But this name is confusing me. Yeah. Is it the real names on your passport? Yes, that is the real name on my passport, and also I can prove it to you with I showed you just my ID. Freeborn Happiness. Yes, that is it. They're the real names. My real names. When Sandra told me our boss is called Freeborn Happiness, can you just imagine? Who gave you these names? Your parents? Yes. Or you changed when you grew up? No, that was my name given. That was the name given to me. None was given by myself. Okay, I'm happy to see you, sir. I was born on a special day anyway, so which maybe day is that? That will be another story. That's why my names are funny anyway. Okay, sir. According to my parents. I'm happy inviting me to this great company, DsD. I'm so happy. I'm so humbled. Can you please, of course, I spoke your names, but once again, can you please introduce yourself to the people watching you on Nyondo Media? Okay. Yeah, my name is Freeborn Happiness. Yeah. I am a Nigerian. I grew up in Nigeria from Delta State, and partly in Nigeria and Ghana anyway. Okay. Yeah, I grew up there. So which tribe? Because I hear you having different tribes in Nigeria. Which tribe are you? I know the Igbo only. Yeah, okay. There are so many tribes anyway in Nigeria. People from outside consider us as Igbos. Okay, which for me, I also take that tribe. I'm part of the Igbo tribes. Yeah, but when you come within the tribes in Igbo side, as others know, we are from Eka. My tribe is Eka in Delta State. Okay, yeah. I see. I'm so happy being here at DS company, Tours and Travel. Yeah. And I'm from having a talk or an interview with Sandra and another sister. And they've been really appreciating the company, how you're treating them. And so they're the one who sent me to come to you and said, you know, just to go and say hi to our boss because he's a really nice person. We're calling him by names. He stopped us from calling him boss and so many other like other names. He says, just call me my name. So really, thank you for being great to our sisters. Like, you know, since you're from Nigeria, what really inspired you to start employing the Ugandans? Okay, yeah. You would have employed only Nigerians, people from your country.
Well, I'm a detribalized person by nature. I take a human being as one. I don't have a specialty anyway. And we have Ugandans, we have Kenyans, we have Nigerians. We How have, many Ugandans are here? Filipinos, Ugandans. Okay, which biggest number do you have here? Ugandans. It's Ugandans. Subhanallah, you love us so much. Yeah, actually, yeah, they are the closest friends I have here. So I'm part of Uganda anyway. Yeah, I have had good friends from there, also bad ones, but the good ones are more than the bad ones. I see. Yeah, so I love Ugandans. Yeah, thank you so much. I love Ugandans. Now, what inspired you to start such a company? Because you would have started something else in UAE here, but what inspired you doing such a good company? And for how long has it been existing? Okay. Like when did it start? Okay. First, DsD Travel and Tour is born out of passion. I started traveling early in life, in my early 20s. So since then, I have the interest to have a travel and a tour company from, let's say, childhood. So it's something, it's a passion, it's something I have in me. So when you had it before? Yes, I had it before. You didn't just develop it here when you reached UAE? Yes, when I got here, provided me the opportunity. While I was working, I'm also a safety professional. I saw this opportunity where it was advertised that people should apply for travel and tour company. And it just dawned on me that this is something I have had passion for a long time. So I decided to apply. Wow. I left my safety profession. I decided to apply. So, and God so kind, I got the job. Okay. So, and the reason for me to apply is based on the fact that I love the travel industry, and I have dreamt to be a major player in it. So that was why I did that. And God so kind, I was accepted. I passed the interview. And that was where I developed more before starting this. Okay. So it's an inborn, it's something I have envisioned for a long time to start. And UAE gave me the opportunity to have a practical experience before starting mine. So is the business legally registered? Yes, we are legally registered. Actually, you can't run a business like this if it's not if it's not registered in UAE. So, I wanted to confirm. But it's a big company. I was challenging you. Okay. Somehow. It's okay. Right. Yeah. When did it start? It's registered. That is a year plus now. A year plus. Yeah, but I have been in the industry like 3 years plus. Yeah, but mine started a year plus. Okay. No. But in each and every business, of course, there must be challenges. Like what challenges do you face in DsD Tours and Travel as a person? Okay, as a person, one of the major challenges that I faced in the beginning was finance. Yeah, it's not actually easy to come by finance here. I mean money. The cash was not there because I started as an individual, but I have always trusted God to see me through in whatever I do. I don't have budget for help. Anything I plan in life, I don't have budget that somebody will help me. You know, so sometimes those are the tenacity I have developed. So finance was a problem, but I work hard, and God also blessed my hard work, and I was able to break through in terms of that, and you know, to reach where we are right now. I don't have funding anywhere. I don't have any support anywhere. It's God that have brought us so far. Okay. Yeah. Thank you so much. You know, a lot had been said in a previous interview with my sisters working here. So we just came to say hi to you, and as well greeting you. So I don't have that more questions for you, sir. Okay. But again, I would like to say thank you so much, because we've said please extend our thanksgiving to him, because he's really a nice guy. Thank you really for being nice. Yeah, I will also say thank you guys for coming, and also the opportunity. Whatever we do in life is an opportunity. Well, I have a humble beginning. As a person, I treat a human being first as a human being, irrespective of work, money, or any other thing. I consider somebody
a human being, I have that value for human being, irrespective of class, grade, societal level. No, I put human being first. That is my first priority in life. And I'm also a Christian. I was brought up in a Christian. That value, I can never put it aside. Right. Yeah, we are here to make money, but still, I believe in human being more than the money. So that is why I try to bring, I treat everybody the same. Yeah, we are all same. And me, I don't see any difference. Oh, I see. So, guys, I once again do remind you, please subscribe on our YouTube channel, Nyondo Media, and as well, go ahead, do follow us on our social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, using Nyondo Media. Please subscribe. Comment if there is any questions, as I told you, please go to the comment section, put the question, and the number for DsD Tours and Travel is going to be there on the screen. Please, you can ask anything you want. You can apply with them visas, you can do anything, the air tickets, of course they're doing the air ticket, they're doing the visas, the visa change, and as well hotel booking, and so many other things, as we mentioned them before. So thank you for following us. We're done today. Just have a good day. I'm wishing you a happy Easter. Yeah, God bless you. Bye-bye. Bye.